Kolwa okubirirwa wiki eno mbako Nakasike South Semakula Lutamakuzi yekubira endulu li parliament ku bbula ly'omusayirire mu ggwanga nga likusizza Rodi naddala bakokolo Mulago. Speaker, we tried to move around the nearby clinics till the blood wasn't there. We are given an explanation that the blood kits at Nakasero Blood Bank are not there. Wabula Minister Salopendi yategeeza nti omusayi gw'ekika kya O gukagwe gutaliiwo. What we acknowledge, it is true that blood group O is lacking, but the other blood groups are available at the Cancer Institute. Kati olwaleero ekitongole ky'omusayi ki Uganda Blood Transfusion Services mu lukalala Namulire lwe batuuzizza Nakasero bategeeza nti ebbula ly'ensimbi ezigula ebikozesebwa kebera omusayi obulamu n'omulwadde lyerividdeko omusayi butagabibwa mu malwaliro. Akulira ekitongole kino Dr. Dorothy Kyewina ategeeza nti bannayuganda tebasaanya kweraliikirira kuba gavumenti yamazidde okuteekawo obuwumbi 10 okugula ebikozesebwa kebera omusayi nga n'ebbaluwa eteereddwako omukono minisita w'ebyensimbi Matiya Kasayija. Omusayi tugulina naye tubadde tusobola kuguwa malwaliro kubanga tubadde ebikebera omusayi okugusobozesa okuguwa abalwadde bibadde tebiriwo nga byaggwawo kubanga kati twakibala nti okukebera uniti emu kitwala $29. Kiboneka kati twetaaga biliyoni okubeera ddala nti tukuŋŋaanya omusayi ntukebera bulungi international standards twetaaga biliyoni 39.2. Ebbaluwa gitulaze n'ategeeza nti Abaganda ebikozesebwa okukebera omusayi badde tebalina bukakafu nti gavumenti nesasula ensimbi nga n'ebbaluwa eno ebawadde amaanyi nga batandisidde okuweereza ebintu. Era National Medical Stores neteekayo request nesaba supplier aleete ebintu ebikozesebwa okukebera omusayi era bwenjogerera kati abantu bonna batandise mulambo batandise okukola sobolo okukebera omusayi ogwo. Kyebina ategeeza nti Uganda erina omusayi gutali mukebere ogwera units 3 era nga guno singa gukeberebwa gusobola okutambuzaako eggwanga emyezi egiwera. Musayi mweguli nibwe gusobola kugugaba kubanga si mukebere. Oluvannyuma tulamuza sitoowa omuli omusayi nga gujjudde era nga n'abagutwala mu malwaliro ag'enjawulo wetuukidde nga batuuse dda. Wano Wasizi n'ategeeza nti omusayi gwa gurupu O gugooma kuba baguwa buli muntu so nga bagulira tebafuna mulala nga bwe kiteeka abantu bano mu katyabaga. Kikulu blood group O Ugandans bali ebitundu 48 ku 100. Kimanyi nti blood group O bagiyita universal donor. Kivola kati bagenda ba mu fridge ne bakwata blood group O ne bajiwa omulwadde oyo ne baba group A ne baba group B ne baba blood group AB. Naye nga mukimanyi nti ate ye omulwadde wa group O alina kufuna musayi gwa blood group O gwokka. Ekyo vola nkireetawo oluusi shortage eyo. Agambye nti bagenda kutandika okuwa abantu omusayi gwabwe gennyini kiyamba okumala obwetaavu obungi obuteekebwa ku musayi gwa blood group O. Ekyo volaba nti tukubiriza amalwaliro gasobole okukebera omulwadde nga tebana bamuwa musayi blood group tuleme kuteeka stress ku musayi guno gwa group otugulekere abalwadde aba blood group. David Sikayombya yakusakidde guleno ku Lwabukedde TV.